Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kweyagala. Alhamdulillah okweyagala kwatweyagala. Tuli ku nsonga ya love, fame and money, omukwano etutumu n'ensimbi. Twogedde ku kya ssente n'okutegeerako n'okubaako kikyakola awaka. Eyo kikola kitya? Mukwano kakwatira ndalanga manya mukalwanira mugeeteekeko kabasembe. Kansooka njagala point yange. Mwami wange sitwebale kujja. Yeah. Damisi ngalaba program teggwa naye nga ensonga gye nabadde njagala okusooka okwogera ku lwaki abakyala tukweka ssente zaffe nti abaami bano tebali transparent ate tetumanyi kiki kiddako nti kasita omusajja amanya nti nno olina akasente ng'atandika okuteekawo embeera ng'akusaba ssente zo nze nina omukyala mukwano gwange yalaga omusajja we nti alina ssente yakamufumbirwa kati abaana babadde baddayo okusoma n'amuwa bank slips z'abaana 6 aziwa madamu azimusasulire okitegeera ekiri unfair lwaki nze mba nsasulira abaana bo school fees 6 nze ate nze onkoleddewo ki yes abaana 6 tekutayinaako n'omu yes ate n'ekirala lwaki abakyala tetwagala nnyonnyo byakuzimba nnyonnyo basajja nti abasajja bano wamala okutuuka gy'alaga akwerabira ayagala kuwasa nnamba 2 ye naye ng'ate ffe abakyala buli we tukoma okuba n'akasente tulowooza baana b'abasajja okitegeera omutima gukubeera ku baana bannanga abaana bange naye omusajja olufuna akasente kati nga nze tonda bano mu bwa black queen nga lwayagala ttaala yes wabanga oli munene nga olwayagala ku mutini weba oli mutiri nga ayagala munene weba olina kabina olwayagala webati tebamanyi kye baagala ye tebamanyi kye baagala najja naye nze owange akimanyi era owange Takwana abakyala be bamukwana era ye babeera bamuwayiriza nenjogera ku bali abasajja abali eri kale y'ensonga eyo mazima engeri okyalina akazinda sooka okakwata tukampa enginiya abyogedde byonna biwedde abakyala bagamba ensozi ze zitasinkana n'abantu basisinkana nsanyusa nnyo okusinkana ku mukyala Susan Muwonge omulabye namuwulira like 10 years back naye nga simusinkanangako kati kankunyumiza nno tunyumiza akaboozi Sheikh Muzata yakyalako okusomero lyo kankubuli eno byakunyumizaako yajja okukisomera bana edduwa nga nnyumiza Hajjata nkyadde ku ssomero lya mukyala Susan Muwonge nambuza obumanyi konze simanyi nti omukyala avuga emmotoka z'empaka konze muwulira naŋŋamba akakyala yakuyita n'akakyala akakyala kali kalina empisa era bubadde buli azamanya wallahi obutaki kugamba nga bantu bawulira yaŋŋamba omukyala oli alina empisa mbu yafukamira ng'amubuuza mbu n'amenya amagulu yali angereza nangamba mumanyi abawala bali ab'e Masaka konza ate ab'e Masaka yamenya amagulu n'agwera ku ttaka nakwata emikono gino n'agiteeka wano n'amwaniriza nga buli kiseera yeekulula afukamidde nagamba it was really amazing yayita kirabangako ndowooza yeewunya omukyala alinga ayina position yalina empisa kakyala kalina empisa bannange ye feedback gyenkuwa mukwano genda mu maaso n'empisa ezo kubanga waitomanyi nti oli nsanga nengambye kankikugambe kati nga tuzze ku Women's Day nze Women's Day engeri gye nkitwalamu I think it's a reflection eri buli mukyala kati nze ng'olunaku olwaleero nsibye ndi musanyufu kubanga okuva ku makya nfunye ebirabo babadde bampita ku forums ez'enjawulo nakeddeyo mu BBS ne Ssaabasajja yasiimye nze mbadde nkulira ebyensimbi awo kwegamba nga it's really amazing nengamba banenze kulwabwe nze ndi mu bino ebirungi so nze ndowooza buli mukyala yandibadde nga ku lunaku luno weebuuza ogassa ettaffaali ki mu community
kubanga at one point tugenda kuva ku nsi ne tulina okuleka omukululo nti tulina kye twakola ku bakyala bannaffe oba eri community. So nze olunaku olw'abakyala ndutwala nti a self reflection eri abakyala tugasse ki ku community eri family zaffe abaana baffe eri abaami baffe bwensi ow'enkitwala.